pikipiki nze nabazimbiranga mayumba olina ennyumba mu kyalo konze sirina n'agenda ku baadiwe yentinda I want you to have a house era akalulu bwe kaali kankeera yankubira essimu nanga nti oyina ssente mutabani ezinakuuma akalulu nemugala siina jankoze kino nasanga omusajja omugenzi Sibo Sibo nanga you would be campaigning in the village nemugala nkimye ssente ziri mutani wa bidanda nengenda yampako cheque 10 omulundi ssente twazijjanga wano mugunda bagiyita batya eyo erinanye fairway erinanye Imperial Hotel mweyo banka mwe twazijjanga cheque 10 omulundi gumu ze million 10 nga bagabeemwemu ne bankwatirawo ozijjeewa mukazi eri mukyotala bwati omugenzi mu Rwanda n'abaga naye omwana ono nga mumumanyi kimubbi bantuuziza kate bakubira bidande n'abaga oyo mutabani wange nze nzimuwadde ate tamaama ne zoogera ababadde batadde katebe tamaama ne zoogera I still have that house in the village omwana omuwanga biri tangible bino byonna bamugamba simanyi school fees aba nizo banka zijja kugwa bakugamba bano mutudire tujewo National Security Fund bajja kubba badduke go to a credible organization company like Jomai obule poloti y'omwana akolenga agamba ina kyalabako era ali kijjukira tinze bwe nayita ebigezo kitange yampa kino naye omwe bano bagula omwenge ku mbaga ne bagula ebifaananyi byokka bye important bye bisigalawo emwana bamukubi mawulire takikuuma ekifaananyi ekuki nga bamukubira musanvu kakati ngamaliza nkugamba nti pursuing further the isolation strategy Paulo Muwanga struck a deal with all of the rebel groups save Museveni's NRA. By this, he hoped Museveni to use it to external pressure. Fortunately, Museveni had no strong foreign backers who could exert this pressure, and there was no domestic pressure either. This gave Museveni an opportunity to fight both the opposition leaders and the fighting groups and give them bloody nose. Although he later accommodated them in his new government, their political weight and value had been drastically eroded. They were viewed as political opportunists, traitors. How could DP supporters, after enduring all those social atrocities in the hands of UPC, join the party? Kakati banu finkugamba. When do opposition groups forge unit? One, if there is a land. Nti mumaze okweweeyinga tubakwegatta twaliwangudde omusajja ono naye omusajja bwe mubala bwe mulina abakuba. Two, mufojinga unity kakati ngeno unity y'abantu to get European funding. Tibagenza okukiraba nga Bobi Wine because he is an individual government nyangu okumumenyaamenya ng'omuntu form a strong unity gyatasobola kukwatako. He is fighting an individual, form a group temporarily. That omunyono omusajja abatawaanya kyebula mbagamba nti bantu mukundi bagundi abamukwezi bani botafiire baali babazi. Omusajja ono abatawaanya mu parliamenti ya Bungereza temumumanyi nti yajja n'aba UID ne mumukuba ttiya gaasi. Muwezi yalibuuza nti yatambula n'aba UID omuzungu wakisi wa mawulire. They don't know. Banyumiza ne bangamba mbu waliyo obusajja Kongo bamuyita bumayimayi bujja 1000 mbu tebufa masasi kuba kana akafa kalowooza kaniwako kalowooza nti kajja badduka bwe buwoganira ekajjansi oba eruweero n'obulya nga buwogana wano kwata booto ddoke butirolairi otafiire yabutunuzaamu emizinga tebwawummula otafiire yabuga nti bwiki bwe tebufa masasi bumayimayi naga nti nga si bwe buli mu magye ga Kongo oba tebufa masasi yabolekezaamu emizinga omumayimayi teyakkaka nabo. These people reason kati bongamba nti kakati bano coalition egendereddwa ku European Fund yes ate nga bekirubirwa kyabe kyakutuusa bana Uganda tekiriiwo andika nkubuulire tebasobola kwegatta for 2 years. tebasobola to hold this unity ebibagatta we tebiriiwo biriwa kukyusa anti kukyusa bukulembeze
emmese 10 tezisuulira kapa nyama kubanga singa kibadde tewali avumira corruption. Nze nabagamba nti omwana eyakolako mu ssabo asulamu talina musajja mukulu gwawaki wakati wali otugaa nti balemeddwa okusoma political dynamics n'okutegeera si kwegatta oleeta ki kati bwanika aleeta ki mukwakwa aleeta ki bonga individual bwanika agezeza anti aleese ki eyajja okubaaga entaze mu kubaaga kamyu Samuel Lubega naye yastand anti naye yajja kubaaga nti kati ali ku kamyu kati kabeegatte anti tebasobola nti baleese ki what have they brought bwe muba mwagala okukola capital company ennene oleese eki eriwa what type of people do they have ensi ekyusibwa ba reformers ensi ekyusibwa ba liberators ensi ekyusibwa ba secondary liberators bano bandize naki banabaze mukaga anti kyenkubuulira yiswe eryemu ayo reformer nga bw'owulira nti abalamuzi babagamba abalamuzi be babagamba musango gwa mbabazi mu reforming ekino na kino kakati ye Kadaga after uniting aba opposition yaba creating egundi enemy nti bane musabe reforms kuba buli basaba reforms Museveni ateeka mu sente ne Museveni yajja kuleta reforms ayina kumala kuteeka sente mu kutiya tu Museveni okuleta reforms mu parliament yabala kutegera atmosphere efaanana eki ekyokusatu bwe mutege sibya gundi bino bitugambye ebyesomero nti obutabo ne syllabus babyaweerezaawo Museveni bw'abalaga kakati reforms kuba reforms kitegeeza nti political power is influence and advantage. So the reforms which came from Mbabazi are eroding gundi ya Museveni. Ebintu byonna Museveni byabawangulirako bimwagala akyuse. Balite byambabazi. Kubanga yetabala kakati singa mubadde muyina ba strategists that would be the most important thing nti we look at law if the court decided to okubeerawo political reforms and we are seeing the government reluctant is it illegal for somebody to bring a private member's motion because abulirwa ku kintu kimu nti everero gye mukyerusa government erina okubawa certificate of finance nti erigisasulira kakati parliament olete alumirirwa yaggulawo olugisibye baliko nabaga nti Bobi Wine ekimuleetedde amaanyi kiri kimu bye mubadde mukola si Besigye temubimukolangako buli olaba abakazi nga olina abakazi babiri nga baagalana nnyo oli mufu bamanyi n'okuddira ne bafuula abakoddomi nga basajja ba munne balina okubeera ku loggerheads how come nti kamunye bwagwa mu nkoko tezikaaba lwaki Besigye ye abadde tatulugunyizibwa nga Besigye nga Bobi Wine bw'omutulugunyiza Bobi Wine ne mumugaana okuyimba nga petrol stations za Besigye zikola abantu ne bategeera nti ono yeriyo co-wife okitegedde kyenkunyonyodde Besigye akondemingako ku corruption Besigye was struggling tooth and nail to ensure nti akakiiko ka bank kagwa. And I have evidence. Oyali agala okutwala kaseeke and I have people have brought to me accounts mu banka sente bwe zaayitira ngenda mubalagaza ajja kumpulira mwaba bali bakuba kaseeke somebody in the bank brought to me how money changed hands bali ku kaseeke bali kaseeke. So therefore issues what has made me kyobulaba nze mbagamba ti moderator ne badduka ku programu yange nga muwanga n'agiddukako tekwa Nansi tasuula clinic omusekuzi w'eddagala tasuula ssabo lwaki ate gwolikola bw'osekula busekuzi ziteekemu ettaka bakugobe oli kasa complaining emmere y'ewaka omukazi afumba emmere y'ewaka alina okumanya nti yaba awaka eya hoteri ya ssente they demand the best kati mamirundi coalition ene yabadde gye bakoze kakati Bobi Wine aliwa ate kakubulya Bobi Wine mugezi okubasinga nti bano abaana era bagenda kubiddukamu kasola bweyo kibuka nga avuddeyo bakitegedde nti the more you attack Bobi Wine has been inflated era mu kitabu kyange the state house cast nkugamba ti abakulembeze bonna bwe bakula baba creating line mataliyewo amini bamulolekeza Obote Tanzania nga batta abantu baliwa
Amin n'ateekawo n'akakiiko akabuuliza abatta abantu mu Uganda nga kaliko alitowe nti tutaddewo Nakalema abuulize ababba ssente. Nakalema tabamanyi atya ebyo byabwere oyo njamukubamu abise eddala njamuwandikako nawandika akatabo kange sinakafulumya ng'emmese ekutte empingu. Ababbi bali mu Serena, ababbi tebali eyo. Ffe Abaganda tukugamba nti omukadde ayagala akyagamba nti akyalimu amaanyi amenya ekisogasoga menya kabalira. Genda mu Serena kati batudde mwebali bapulaninga w'okubba enkya. Nakalema lwaki tabuuliza yagula akatale kana kapaaka yaadi manya kana yasanze abazimba enguudo ezitali ku mutindo akwate kagina akwate kagina temuli oyo tombulire tomalire na budde bwange. Nakalema temuli oyo ebyo bya toweri ebyo byegindye ne wammoyi mwe yaleeta bundi tiimu ey'amaanyi ekyo teriyo mazina bwata atambu oba enguudo nfu kagina mukwate kwata kagina kwata kagina tukutende tukubire mu ngalo. Naye kagina ali wali atudde eyalemu okwokya omusito gw'ennyama n'omuwente namba enguudo nfu ate bakola flyover. Kagina tumukubireko mu ngalo. That's a very good policy. Enguudo zino ez'okuttaka nfu ate awanika endala waggulu. Uganda tekolanga na mmotoka ekola ekizungirizo ekigenda ku mwezi. Katubakubireko mu ngalo. Mwina polisi entuufu ennyo. Abasajja n'emmotoka enkadde zibalema oggula tukoze fakitole y'emmotoka. Emmotoka enkadde tezijja kujja. Katubakubireko mu ngalo. Mukola mwina good policies. Katubakubireko mu ngalo. Abasajja ba Sudan bazze wange ejjo ne banona akatabo ke nawandika ku Sudan era $1 bazireese. Omusajja minisita we Southern Sudan gwe mwakwatira mu Kisaalibwa omusango gwafuluma abazungu bateeka kabangali mute tourism katubakubireko mu ngalo. Eyo good policy katubakubireko. You know the enemy katubakubireko mu ngalo. Besigye yali nyenyenyi wano ye yaleeta helicopter ez'emivumba avumira ku bubbi. As long as society does not hear you talking about ebibaluma toyina wooli bano bennyini kati abo baguze bagule badinaayinge Mugisa Muntu abantu immediately Mugisa Muntu zipate wozirigesa tibazzeeyo era bava mu ssuubuli babagula miliyoni 2. Yes ekyo kiri kiriya naye Mugisa Muntu yabawonye kati wulira waliwo force ya Mugisa Muntu Bobi Wine Dr. Besigye n'abakutegeereka nene abakoze kino ate kakati Museveni mumusanze ali singa yeetikula abaana bano neyeetikula oyo ajowe neyeetikula ayina baasi oyo ayingira buli wamu ayina ziwoteri ayina ki eyadibagaka namwetikula mu kabineti nga taliimu bamuyoolerawo nakwata akasajja kano nakajja mu mawulire tekalina kikamuyamba ne bakavumbagira balinga 5 oba 6 abamulemeseza but Museveni is capable of reinventing himself. Taleeta bannakalema yaliisa abasajja abatawulirwangako nakugaa nti Amini yayitanga bapankalasiyo nek Muzeeyi Yoswa no parking agakakanga Juma Butabika ako noleeta omusajja atabbangako kakoza mutale n'omugaa yakulira gumu ensedduka wano Kayanja bamuteeka mu Nadizi bagaa nti wa Nadizi ababbi beewaffe abaali babbye ssente za Nadizi basibira Mwanza kwata Kasirye gwanga nti yanoonya ababbi people will Nakalema is part of the problem. Kasoleta Nakalema ffe tuseka bali abasajja bali ababbi ab'ensuliriri Nakalema bwe nalaba wano nga naye ajinga ebiwandiiko kakati omusinde guno gujja mu byobufuzi bya 2020 tebyetaagisa Museveni kweyubula anti kyetaagisa ezimulifu nga kyasobola yante abakwate abagobe bonna waliwo omusajja bamuyita Fujimori yawamba gavumenti ye ne badduka abakoto abakibonna n'abaddusa emisinde because gwe tolowooza nti ewa Gaddafi abakoto baaliyo bano abaana ababbi ewa Gaddafi tebaliyo Gonde yaliyo Iziramu nga yatawanya kitaawe bayuli badduke omwana onadduka ajooga ennyo bateme balabe Museveni enduulu bwe zivuga naye bino ebya cosmetics Nakalema okuwulire kano okutyanga kuyitiridde nnyo abayimbi nabo kati
baleta tteeka liba anti nkugambye nti etteeka ly'abamawulire lyalema anti kakati olwobate anoonya Museveni bamunoonya mu bikoyi by'abakazi bamunoonyawa kati bwe baagala okutuusa Museveni awo anti kubuulira nti omusajja oli yayimba ab'ennamutamba mutwavu waziza walaba bamukwata n'akola gold 30 years of bananas naga nti abakulembeze ba Uganda tebaba na matu naye agondo njagala eseewo nago njagasala walaba bamukwata bano abaana be balimbye Museveni ennyimba biki ate kitegeeza ate kakati Museveni ate liberties ze yaleeta ate kati azizzaayo kuba kyoterako etteeka kitegeeza kyaliwo dda lwaki why in the past was it working how come that the enemy has infiltrated here because group erwanyisa Museveni yoweeri yeyasse mwogerere yeyanyeeza erinnya kakati tutula wansi netugamba how do we appeal to this anti Museveni group nti music bavubuka nawe gula bandi ezizo this is a strategy walabye faza waliwo faza sebo namutidde kyalenga mbwabulya mu kyaki nabaga nti eki munyimbire mu kyale muyimirira amina nalyoka ateekako guno omulala baliyambala engule bwanyenya mu kereziya kati nayo nagiga kabona namulabye oba bamulabye ng'anyenya bwati azina nti NBS tusobola ogikuba ntugiteekawo bagondi babalyeku nti balyeku ayinza okulya media institution abantu nebagende bajja baba badduke balyeku yali wano wapi balyeku talina strategy kasokwataba balyeku ng'ogudde you need real strategist abalya kubanga bali basente that's why the muhwesizi when the muhwesizi come back I sleep comfortably soundire naye bana abaana batemuli balina kuba okuba badduke kati abayimbi bawanza omuliro bayoddemu abamu naye nga jjuka Museveni